wiiki ejja kisuubirwa nti waliwo ennongoosereza ezisuubirwa okuleetebwa okusala ku muwendo gw'ababaka ba palamenti okuva ku abo 529 abaliwo mu palamenti ey'e11 okusobola okukendeeza ku nsaasaanya y'eggwanga wamu n'okuwa ababaka bonna omwaganya okuteesa obulungi. Waliwo emitwalo 10 ebeera disitulikiti. Waliwo constituencies zetumanyi nti zaafuuka dda okubeera disitulikiti. Lwaki nkyogera bwe ntyo nti ebitundu ebifuna effective representation kubanga okufuna qualification ya district okusooka mu byonna abalonzi abaliwo bali bameka oba abantu abaliwo bali bameka nti bali emitwalo 10 kati bwe tubalanga waliwo abantu emitwalo 10 wabeerewo district. Ku nsonga eno twogeddeko n'omubaka atula mu palamenti eno Kiwanuka Abdalah mu mboozi ey'akafubo era ng'ono agamba nti kino bakirindiridde nnyo. Wadde ogutundu gunene gutya guberenga gulina abantu bameka ekyengenderera mu ekyo nti ojja kusanga constituency ng'eya Medadi Seggona ng'erimu abantu emitwalo 30 negwe ogibaze constituency emu oba wakisonga district eyina obukadde buna obw'abantu bw'ogambe nti naye egenda kubeera n'abakiise bameka babiri n'oli ayina abantu emitwalo 10 nayo giyite district era ebeera n'abakiise bameka so nga tetunnagenda mu ebyo tusooke tuddemu twetegereze zo district zajjawo ziti. Ono agamba nti weetaagisa okuddamu okukolebwawo okunoonyereza ku ngeri gye baatuuka okwawulamu ebitundu n'ezi disitulikiti okusobola okuteekawo obwenkanya eri abantu okukiikirirwa obulungi. Tusooke tuseetinga standard ya district yebeera efaanana etya. District erina okubeeranga n'abantu 55 awatawera 50 batuddamu tuzigatta. Bwe tulaba nti 50 gaweze natutemawo district 50 gaweze bulijjo okufuna kye bayita effective representation. Na bwe kityo awo nja kuwagira bulungi ekyabako okubakendeeza. Nga tumanyi nti kigenda kubeera uniform everywhere. Ekitali ekyo Wabula n'agamba nti abalowooza nti kino kyakendeeza ku nsaasaanya y'ensimbi y'omuwi w'omusolo beerimba kubanga ebintu bingi gavumenti byesaasaanyizaako ensimbi nga tebigasa ggwanga nga nayo yennyini esaana kukubibwamu ttooki. Si esinga okukendeeza okusaasaanya ssente. Si esinga okusaasaanya ssente ekyo nakyo mulina okukimanya. Mwami Museveni ne government ne state house bebamu ku bantu abatono nnyo abasinga okusaasaanya ki ssente buli lunaku asaasaanya obuwumbi 2 buli lunaku oluyita n'olwaleero asaasaanyiza 2 nejjo yasaasanya 2 bebasinga so nga bwe tugamba nti tudda kubanga kibeera kitegeeza nti boogobyendo bagende mu palamenti eyawansi era ne Kenya eyo gyolaba wadde waliwo palamenti senate ne national parliament ne national assembly nabo bennyini bakyali mu kulwanagana tebinaba kubanyiikira bulungi osanga awamu ezandibadde batwala regional governments nga bagenda ne bayingira mu mirimu egitali biki gyabwe so naye ng'ekiriruubirwa mu byonna bano kibaliko nsaasaanya bw'ogamba nti eno obatemeyo bateeke wansi obeera tolina kyokoze eki obeera tolina kyokoze. Kiwanuka agamba nti weetaagisa n'okuddamu okuteekebwawo akakuŋŋunta eri abantu abeesimbawo ku kifo ky'obubaka obwa palamenti. Badde batunuulidde ekisingamu obukulu nti bamemba ba palamenti tuli bangi tebateesa which is true era bingi nnyo byetwagala n'ebirala tubirivisitinge nibo zibeera qualifications nazo tuzirivisitinge ebikwatagana ku representation nti memba ba palamenti kati tukyasobola kugamba nti nno senior 6 emala tugambe nti olina okubeera nga olina obukugu somewhere ebyo no tubirivisitinge nzo sikirinako mutawaana whatever the form but twetaaga ekintu nga kiri uniform. Omulangira Jonju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire.